wabula nakyo kankinyonnyole ebitakugasa bikoowe. Yesu ayita abakooye era abalemereddwa, abazitoowereddwa. Obadde weerwanira otetenkanya ebyensi. Kati Yesu agamba ndowooza okirabye nti mu bbaala tojja kufunamu. Ndowooza okitegedde nti mu bwenzi temuli mu magoba. Ndowooza okitegedde nti mu bufere, mu buyaaye, mu bubbi temuli linnya ate temuli mu magoba. Naga nimujje. Mwama n'abaagadde okuba nti ebibafaako bituukirira naye nga bituukirira mu magezi gammwe. Yuka Matayo 11:28. Matayo 11:28. Mujje mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Eryo eddoboozi bwe litakutuukako weetuga. Abantu bonna bowulira ba committing suicide, abantu bonna bowulira beegabira obutwa, bowulira beeteekamu emiguwa, abeekasuka mu mamotoka, kiva mu kuba nti tebawulira ddoboozi lino. Ensi ekooya mukwano. Ensi ekooya. Obwomu bumenya naye ne gwoyingiza mu bulamu naye amatalinga. Olwaleero waliwo afiirawo afumbirwe. Waliwo anoonye kuba eri mufulumya obufumbo etaliraba. Nolwekyo olugendo lwetaaga Mukama.